My breakfast, my lunch, and my dinner was one of my challenges when I made and different types of drinks on my burial day. My son, when I was using groundnut oil as my favorite cream. When my corpse was in the mortuary, you came to check on me from time to time. You cared about. The most painful thing is the kind of expensive coffin you put my corpse. When I lived and be satisfied, I wore one cloth in order to provide enough clothes for you. Cleaned the compound in 1 week just to celebrate my corpse. Now, you wrote, my son, I wrote this to remind you that there is no other person that loves a child like a mother. Bino byabimu ku byokuyiga ebikirimu. 2. Take absolute care of your parents while they are still alive. Katonda yeebazibwe. Amaloboozi ago mutegedde kye bategeeza. Wano bamaama baabwe bakyaliwo balamu. Ezo engalo zisingewo kaawo. Bantu abali wano bamaama baffe nga nange mwendi bagenda. Nolwekyo, rest in peace, my sweet mom. If you change the way you look at things, things will eventually change. Olwokubanga nabadde nzija mu basajja n'abakazi. Hey, Headmaster from Mutendeke, yaji echankwa. Njagala mbebaze ffe batutendeka dda. Mwoyo gwa gwanga takukyusa nti va mu diini yo, va mu gwanga lyo, va mu ndowooza yo. Mwoyo gwa gwanga akutegeeza ebintu omu busumba w'obusumba buno byatutegeezezza. 1. Otandika okulaba ebintu byewali olaba obulala n'obitegeera buki bulala. Abantu bangi babagamba nti amasomero gano aga gavumenti omwana tasoma n'ayita. Naye wano tufunyeyo abasomye ne bafuna zi degree, ne bafuuka ba dokita, ne bafuuka ba yinginiya, abakansala bananjulira, ne bammeeya bammwe ne bafande. Kituufu si kituufu? Mwoyo gwa gwanga kitegeeza okutandika okwefaako nga tebakulimba buki, nga weerowooleza. Naye omuntu agamba nti kino bwe kiti nga tosobola kwerowooleza. Mwoyo gwa gwanga kitegeeza ng'okola byonna oba owabula oba wakanyanga eggwanga ly'olirumirwa. Mwoyo gwa gwanga kitegeeza okwagala abalala n'okutegeera embeera eruma abaki abalala. Omuntu yenna ateeka okweyagala. Babayigiriza abaana bano beeyagale. To love yourself. Kuba bw'oba tiweeyagala naye abalala toyinza bakola ki? Kubaagala. Finally n'okwagala ensi yo. Obubaka bwa DC bugamba guard your life jealously. Kuba obulamu bwo n'obuki n'obujja weeyagale. Tetukusuubira kufa siriimu, tetukusuubira kuzaala mu myaka gy'okola ki gy'olimu. Emyaka gyo gya kusoma. Era omukusanga gutuuse gulibaawo ogwebyo naye kati gwakola ki? Gwakusoma. N'olwekyo
bwe bubaka bwampadde obukulu gaadi yowalaifu jerase ntera okugamba abaana kubanga bantuma nnyo bwogwaga owala tokola ki n'ebintu bijja kukyuka. If you change the way you look at things, things will also change. It's all about mindset change. Na kino nakyo kikulu kiwulirize. Waliwo wano muffe abakuŋŋaanye wano abantu bangi muli ku mirimu gye bagabirako leave eya buli mwaka, annual leave. Wali okyetegereza nti bw'ogenda mu leave emirimu gisigala gitambula? Oba oli mukozi oba mu kampuni oba kitongole kyonna kyonna, wali olabyeko nti bw'ogenda mu leave kampuni eggalwawo kubanga gw'omu wagenda mu leave wangi kampuni esigala egenda wa? It means with or without you, life will continue. Wano nga kiri kyalo lino ssomero naye mukusooka tebasooka kuntegeera naye mu ttaamu emu yokka ne batubbako buli kye twali tuguze ekipya TV ne bazitwala buli kintu ne bakitwala baana ewali ne baza teachers pay ne mama bamuyita mama Beka abakyala abo bawala bange kuba ndi muwologoma nabo bawologoma abakyala bankola bulungi nnyo kubanga twabatuukirira nga kyaki n'abeerosi omwami Muliika ne kansala yawe ne twogera nabo ne bakkiriza okutwala akatono ke twabawa. Abazadde mwebale kutoola nsimbi, akatimba kali ke mulaba nga kasibe kalaga nti abantu abo twasobola okufuna ensimbi ezo ze twakkanya nabo ne tuzibawa. Waliwo okukkanya kwe twakkanya nabo. Mukiriza Jamima Trisi. You have been the deputy.